Nayimanyi n'omukeze erinnya lye. Program ya mukeze. Nga yita Dickson Ssengonzi omukeze. Yakeera nga saa 12 nga yanjula program ku radio Equator nga mwewuunya nnyo obudde engeri gyakeeramu. Kati Ssengonzi Dickson be bamu basajja aba veteran abamanyi abali mu kibuga Masaka nga bamanyi radio ng'era bakoze nnyo mu radio nga ne Masaka ebeegomba. Kituufu. Nga balina kye bakoze. Kati Dickson yansinkana ku stage ya Tropicana. Yajjanga ku Tropicana n'atulaba nga tuzannya karaoke. Kati bino stand up comedy gwe bali mu kola olunaku olwaleero. Ffe twamukolaakola dda. Emyaka mingi emabega. Ate ekyenjawulo kye twalina ffe titwayimiriranga ku stage ne tujja ne tukuba bukubi freestyle ng'onyumya ku mbeera nga bw'eri awo wabula tewajjanga na skiti nga bw'olaba nti nno kati abaana b'ennaku zino abakola stand up comedy yajjanga ne byagenda okwogerako baabitegese dda ne munne. Ekyenjawulo kye twalina ffe twagwangawo bugwi bw'oti nojjoogire era nutandika ebibuuzi muli mu kunywa bannange enguli ewooma nga kuliko embizi kati ebibozibozi bw'ebiti ebyo ng'ozimbira ku mbeera gy'olabaawo si nti twajjanga tubitegese. Ekyenjawulo kati abantu nga baseka nga beebuuza nnyo engeri gye tuyiyayiya ebiboozi awo from nowhere abantu ne baba nga banyumirwa. Kati mba ndi ku stage nkalakata ebiboozi ebyo Dickson ng'ali mu audience alaba byonna ng'abiraba. Creativity yagiraba. Ate era ng'aludde ebbanga ng'ali addi bajja nnyo mu karaoke waffe nga batulaba ebintu byaffe byabanga birungi tebyabanga mu kunama wabula katemba abantu nga banyumirwa. Abantu kunyumirwa kusanyuka. Kati Dickson ansanga nkutte egundi hanga yange bwenti yengoye nfuluma nanyimiriza nanga agyebale ndi kale suna osobola okukola ku radio nemuga nti nno nenekanga nnyo omutima gwe gwakapwa oyinza buteekanga radio aba Dickson ndize okola ku radio sisobola kale nga wadde mutima wange kyandimu ng'era nali njagala nnyo okukola ku radio naye nali neetiiririra nga mmanyi ekituufu nali neenyooma nga ndaba ndi muto emyaka gyange gyali mito nnyo nga mpulira ntya nga ŋŋamba nti eddoboozi yange lirabika tto bajja kuwulira nti akaana akato ke kali mu kwogerera ku radio naye neŋŋuma neebaza Mukama Katonda. Nze nakubanga drive omwo mu tawuni nga tukola drive bannange olunaku olwaleero kutulabikana waliyo ebyakabi mujje mwenna kati nga tukola drive waliwo omusajja omu bamuyita Mazinga yagenda naŋŋamba mbu suuna nti wangi gwe wayisenga okuba drive neŋŋamba nti ye neŋŋamba eddoboozi yo lyakuze lyagize ekintu okikazize nnyo eddoboozi kati gumu kulya ddene neŋŋamba Mazinga ono yali musajja mugezigezi nnyo yakyogera neŋŋamba kikiza nina eddoboozi eri abasajja abakulu kati naye nensigala nga nkyakibuusabuusa munnange Dickson nga mugamba okutya okungi namugamba nti sisobola kukola ku radio. Dickson nangomya nanga nedda osobola okumanya osobola jangu ku Lwokusatu ku radio Equator nyongera okunnyonnyola nkubuulire nti osobola. Bintu byali bingi nnyo. Dickson akuyingiza radio. Omusajja gwe bayita Dickson Ssengonzi omugenzi yanyingiza radio. Yazulira ekitone ekijojobya eggwanga kati. Kituufu. Nze nakakola ku radio 3 bukyangambaawo naye sisabangako omulimu ku radio yonna mu Uganda. Towandika nka application esaba mulimu ku radio. Ku application nga nsaba omulimu ku radio. Nga tuzikoza application. Bwe baziyuza. Muganda wange Mazia Tony yanyumizaako lumu nangamba mbu ayina application gye yawa Namugera Mayanja Kiwanuka. Omanyi okubanga obadde otambula mu kkubo n'osanga olupapula n'ogayine luno olupapula luno nga ninga alumanyi omukono n'ogwekengere agenda okubikuzingula olupapula nga bwe yawa Namugera application Namugera agisuula mu kkubo ng'ayambuka ennaku eri mu yagamba nawulira nga njagala kufa bufi. Dickson yansabira omulimu ku radio Equator ne bagumpa okwali okungezesa kwe kwali okundeka. Nze batandika otya nga bintu bya radio si byangu ebyuma ebyo okumanya nti kati wano line ngitaddeyo wano limba nduzanyidde wano. Dickson bwe nagendayo nze nagenda Dickson kwongera kuŋŋumya mbu nsobola okukola ku radio kumbe Dickson ye yansabira busabizi mulimu. Tuukayo ansindika mu office ya manager angamba yingira awo ntuuka nyingira mu office ya manager nsanga omusajja atudde bamuyita Kisa David Kisa
ye manager wa radio Equator tukanga jebale wanzi kale wakomye oli mu kirasi kikonze namaze senior 6 oli mu vaka kijo uli achosobola okukola ku radio omutima ndi kukola nenga omusajja Dickson yankoze de kigambo bwati nemugamba nsobola program z'ennyimba munange omusajja nga ndaba bambi nga ndimwe ekiwugwe kanga okay koma okunaku lwokutaano ogenda kukola program agita Friday Jam ne DJ Nsamba mugenda kubeera mu babiri nkuwulirize oba osobola okwogera ku radio nayambuka kasozi we bayitawo mu misaali kati bazimba nayo naye uli tewaliyo yadde akayumba k'embizzi nga munnange nga ngendayo nga ntandika okwegezaamu ng'omuntu akola ku radio kyenda musatu Fama Radio Equator Edoboziryamu na Buddu tuyingidde mu program Friday Jam olunaku olwaleero basabone banyawo galaba kuba muziki mpaka bishinga abwento neyisaamisa mu nzekka ati leo olunaku terwalwa nga lutuuka olwokutaano nga nkeera bulungi nnyo saa zaali 3 nga ntuula ninja DJ Nsamba mbandi awo DJ Nsamba nga gyali mu kyotala nga ngamba nkumanyi kati nze ngeri yali wa karaoke nga masakayo naye ne manyindi star nkoze karaoke nyana amirize ensi nga Nsamba nosanyusa okulaba oli otya konze nti nno tosanyuka busanyusi nani gyangamba enzi tukolemu olwayo fena alabika ayagala kumpa kalimo ayagala kumpuliriza bwenkola Nsamba nga ngamba nsanyusa okulaba ate gwe bigenda kwanguyirana nnyo kubanga gwe kati obadde nnyo ku stage omanyina okwogera Nsamba mulungi nnyo Nsamba mwebaza tunga bakuba enkokola era yonna gy'oli Mukama Katonda Nsamba akwongera ebirungi by'okwateekako engalo Mukama abyanguye abiguse kizibu nnyo okusanga omuvubuka emyaka gyaffe ng'ayagaliza muvubuka munne nze birabyeko nze nze mbaddeko ko mugundi mu radios ez'enjawulo nendaba amayingira be gabeera banno b'osanzeewo bwe bakwekengera nti onaabeera wakabi ababa bazibu nnyo nze mbalabyerabye zonna radio zennyingiddemu zonna mbirabyerabyeko so n'okubeera omukakkamu si kintu kibi kiba kirungi nnyo okubeera down to earth kati nze nina akakodi akange nze akanyambye ennyo okuyita mu nkokola z'abantu nze ndi mukakkamu eri omuntu ow'amaanyi n'atali nze nsigala ndi wa wansi gy'ali wabula obugabirizi bwa Katonda n'ebirungi by'abakukolera n'amaanyi n'obuvumu byabeera kuwadde okubaako kyoggusa kitandika okukuguleedinga omuntu n'awalirizibwa okuwa ekitiibwa nga tokimusabye omuntu n'awalirizibwa okuyita muzeeyi nga toli mukadde nga tokimugambye nakimugamba nti mpita muzeeyi wabula oli n'awalirizibwa n'akikuyita olw'ebyo ebirungi Mukama Katonda byabakuwadde n'obugabirizi n'engeri gy'akututumuddemu akuyita muzeeyi kati ebyo byonna nze binnyambye nnyo sirwana na muntu nze ndi munafu nnyo simanyi kulwana n'akamu kati nze ndi mukakkamu nnyo mu mbeera emu endala so nakola ne DJ Nsamba olunaku lwatuuka bulungi nnyo akade ne katuuka ntuyingira studio DJ Nsamba n'ateekayo layini n'ayanjula programu kyenda musatu Fama Radio Equator Edoboziryamu na Buddu amanyanze DJ Nsamba tuyingidde mu program Friday Jam eyakabi olunaku olwaleero siri nzekka ndina omusajja omulangira bamuyita Suuna omulangira Suuna buuzaako ku bantu n'antemera paasi nendyoka nkulukuta ne headphone ku matu n'ensoose ziteekako n'omuzindaalo okuneetega mu maaso nga gusoose kwolwo n'empulumuka kyenda musatu Fama Radio Equator Edoboziryamu na Buddu Suuna Ben ne DJ Nsamba olunaku olwaleero tugenda kabagula endongo mpaka ssaawa zigenda kubeera 8 ogw'ekiro tukubira ebiki olwava ku mpewo olwavayo tuti Nsamba ng'akubye oluyimba n'ankwata mugano n'aŋŋamba ayi weebale kintu kivuddeyo bulungi nnyo Nsamba bwe yata amasimu bw'ati omukubi yasooka yagamba nti ono kyayinga agenda kuba wakabi era omuntu oyo yayogera ekigambo ekyo ddala mutuufu teyalimba olunaku olwaleero ebintu byakyuka nnyo nakolera emyaka 2 ku radio Equator radio Buddu e Masaka yaliyo ng'eriidinga yali ey'amaanyi esinga radio Buddu n'entwala bantwala ku radio Buddu nga bantu tekuzannya agafa ebubebbere walingawo omuzannyo ogwazannywangwa baguyitanga agafa ebubebbere gafa ebubebbere yatintanga simanyi oba kati akyatinta katumulindanga mbaga yalindwanga gafa ebubebbere nga mulimu yawe Habert Kabanda omubebbere mmere muzzukulu wa Nvirimbi Ndawula Albert kati muzzukulu wa Nvirimbi yali taliiwo yali afunyemu okuwummulamu
okutonotono ne bagamba nti nno tuyetagawo omwana emmekete anazanyawo okwenkana ndawula kuba abadde musajja w'amaanyi ne bannoonya ne bagamba tugende ku kaleediyo yikwete eyo tuwulirayo akaana akatinta nze ng'obudde bwenkola tewabaako leediyo endala gye bawuliriza e Masaka nga natandise nenkwata masikira bwe nti netandika okukola nga leediyo endala e Masaka zizikira kati leediyo eyalina amaanyi nga ne ssente erina kye yali erina okukola kwetaasa bwetaasa kaana ekaleete wali wammanga ne bantegula ne banzikiriza emmanga kaakati natuuka ekiseera nenva ku highway takeaway nava ku highway takeaway navaayo nga nkyakola na ku leediyo yikweta ku leediyo yikweta ne bansasula nga yadde olw'ataano naye omulimu gwe nali nkolayo nali ngwagala nnyo mu mutima kitegeeza ki ekyo kye mbagamba nti kirungi nnyo okukola omulimu oba okukola ekintu ky'omanyi nti nno onaakiggusa kola ekintu ky'omanyi nti nno onaakiggusa kiba kirungi nnyo kati nze ku woteeri nakolangayo ku highway takeaway naye ng'omutima gukimanyi nti bino ebintu by'emmere byendimu si kyekintu si gwe mulimu gwe mmanyi si gwe mulimu gwe nja okukola ngumatize ndi wano lwa nsonga nti njagalwa bwagalwa lwa kisa kya Katonda lufeva olwo Katonda lwagabira abantu lwe lumbeeza wano naye siri nti ndi mukozi mulungi siri muweereza mulungi mu woteeri eno naye njagalwa bwagalwa Katonda yampa ekisa ky'okwagalwa nenkimanya nakeera ku makya ne designinga ku highway takeaway gye nali nfuna emitwalo 7 neŋŋenda ku leediyo yikweta gye saafunanga singi 10 maama yayomba bakwano bange bayomba abooluganda bako n'ab'emikwano kati mwana abadde ki oli ku leediyo yikweta ofunayo ki maama yangoba ku yikweta mukyala Kayondo yangobanga ku leediyo yikweta nange nirwa kitovaayo okolayo ngeki yambuza batandika okusasula konze nti ukuleyo ki lwaki abazaddewo yaba alina kyabakwagalamu ndowooza nemugamba maama kagire nga gyendi era olunaku lwe bampita ku leediyo Buddu ne baŋŋamba nti bagenda kumpa emitwalo 2 bannange nakubira maama esimu nemugamba maama bampadde omulimu ku leediyo Buddu bagenda kunsasula neokunsasula nanga yeyo kale awo kati kyogera ngomba nkiraba nika kati munnange leediyo Buddu natuuka nayingira leediyo Buddu nga njityanga n'okujagala njagala nnyo olw'ensonga yali etuuka e Kampala nga nange mpulira njagala okugaziwa nga talenti njiwulire ngezeeko nga njiza okuba obulango leediyo kati nkaziza omuzinda nguwulira nenyingira ku leediyo Buddu nkoleddeko ebirungi banjagadde nafuna obuganzi ku leediyo Buddu mwami Segawo yanjagala nnyo nanyini leediyo Buddu oyo yanyongeza ssente buli mwezi nga nyongeza ssente mpaka yanyongeza emitwalo 5 nenfuna 25 na omwezi ogwaddeko nanyongeramu 5 nenfuna 3 3 egyo baali tebannaba kugimpa mu 3 ne bongeramu 5 nenzira ku 3 mu 5 mpaka natuuka kwana mu 5 nendwalwako omwaka nga mulamba kwana mu 5 natuuka nawo nanze bwe bampa wa productions manager ne banyongera ssente nemba nga nfuna ssente nyingi ku Buddu awo mu kaseera akali akatono ne leediyo Buddu nawo nembeerayo leediyo Buddu nayigirayo ebintu bingi nayigirayo okubeera omuvumu olw'ensonga ku leediyo Buddu eyo tosobola kukolayo ng'oli muntu kimbuyege bwotyo bakuteekamu omutima ogukulowoozesa nti olunaku lwoliwo lwoliwo enkyo oyinza obutabaawo kampani erimu puresha amaanyi bakuteekamu embeera erowooza nti olwaleero wooli enkyo oyinza era kunkeesa lukya kati nenkola ebintu byonna nga nkozesa maanyi nkozesa obuvumu nga nange mubutuufu mpuliranga ewaawo leediyo Buddu nagikolera nnyo nakola obulango tulina creativity gye twaleeta mu leediyo Buddu nembaziira ttone etaaliwo twajja ku leediyo Buddu nga tuli bwana butone embaziira ttone ne tukola ebyafaayo ebiyitirivu twakoleramu ebintu bingi twafuniramu erinnya ery'amaanyi twafuniramu obuganzi ekisa kyeyongera abantu batandika okutulabamu kutufuniramu ekisa bambi obwana bambi ate nekintu ekyo nakyo kikulu nnyo Mukama Katonda bw'akikuwanga ekisa ekyo weeyagalanga ekyo ekintu Mukama yakituwa ekisa ekyokutulabira mu kubusaasizi buli kaseera bambi obwana bambi leediyo Buddu nenkolera ebbanga nga tutambula n'embaziira ttone 2
gye nafunira idea gye nayongera okugaziyiriza idea ekuba endongo ya remix ku radio awo endongo eyo negenda efuuka ekizibu naye nga bwe mba mpulira abantu ab'e Kampala bagamba ebyo by'e Masaka era babijereganga ebyo by'e Masaka era olunaku bwe lwakya mwami yawe Herbert Kabanda maneja wa radio wabukedde embuutikizi nga ampise okujja e Kampala neeraliikirira ekintu kimu ne ŋŋamba nti nno nze gwe bagamba nti nkola by'e Masaka ebintu by'e Masaka bigenda kukola e Kampala ebyo bintu ekibuuzo kyali kyamaanyi nnyo mu mutima gwange era kyankanga nnyo ne ŋŋamba naamalako ntya abantu b'e Kampala baayinanga ezzala bulingi eby'e Masaka bya mu kyalo bya Masaka kyalo oyingira ekibuga mpandiika ebbaluwa erizayininga ku radio Buddu nali ku show ya David Lutalo oba yali show ki yali mu Laston Garden abatica bye baali ba MC be baali ebiseera ebyo ku radio okubukedde nga be bamaanyi ennyo abaaliko okubukedde famma ate era be baali ba MC yali azze n'ekiwala kibonita kibalama nga kibigula amabina kiti nga bonna batunulira nno mbatyaŋŋamba nze busobola okukyanga nange ndi ne batica tukola busobola okukyanga nange niranye ba bonita kibalama kola nabo leka n'okuleka tica nga ndaba nga ŋŋamba suuna wangi nakulabako kubukeddeeyo mpulira olugambo gamba kubukedde nti bagenda bakuwadde omulimu ne bagamba nti mugamba ebampadde tica takawaŋŋamudde ebintu nali nkyabisirikidde tica talinnyo ku siteegi ku show ya Lutalo agambe basebo ne bannyabo kansooke mbanjulire omwana ono Suuna Ben nenyinya ku siteegi endulu nevuga nze Masaka tolina kyoŋŋamba n'olunaku olwaleero nze Masaka ndi kirooto kyantiisa Masaka bandabanga omwana waabwe mutabani waabwe atalina buzibu sina muntu gwe nnako obuzibu era nga bwe mundaba ne muŋŋamba mbuno oliro fiiti bwendi newaffe ne Masaka era bwendi tewali muntu Masaka yenayina ninako zero era nga bwoyimanyi nti tebabulamu wabaayo era banga buli boyambuka ali abalumwa atuyiseeko ati akalagawo akazunga ki naye Masaka buli kimu bankubira endulu nga yamaanyi nnyo tica n'abagamba musooke musirike mbabulire ne kino n'agamba nti okutandika n'omwezi ogujja Suuna Ben agenda kubeera ng'akola ku Bukedde Famma embuutikizi Masaka neyeeyabuluzaamu n'egwa eddalu endulu n'evuga era ey'amaanyi naddayo baka stage abantu ne bajja nga banjezaayeza omwana waabwe agenze e Kampala yali kyamaanyi olunaku lukedde olwogenda e Kampala lutuuse kakati obuzibu bwe nasooka okufuna nga ku lunaku olwogenda e Kampala lutuuse ndagawa kubanga toyinza kusonga nga weŋŋanga Kampala nga tolina wonsose wakyaliwo kusula kati obuzibu bwe bwali bwakulondobamu wa gye ŋŋenda okukola kingenda kubeerawa wabbo babaayo nga bangi naye okugjamu ono nti ŋŋendeewo ono kali nze ekizibu kye nasooka okufuna e Kampala kyali kimu nga sinnajjayo nze siina muntu wange n'omu Kampala kyogera nenkizaamu emirundi ebiri nyongera okukatiza ekigambo kino kyogedde sitamidde nze bampita okujja e Kampala nga siinayo yadde muntu wange nti oba jjajja oba ssenga oba kkojja oba mwannyina zisiina muntu omu gwe manyi Kampala n'okumanyaayo nali simanyiiyo naye nga nalinga ndabalabamu twayitangamu twajjangamu mu festivals ku National Theatre okuzina amazina gundi twajjanga ku Ndere Center y'entinda nayitaayitanga mu buyisiyisi naye nga sirina wantu wenkaza neŋŋamba nti mmanyi nnyo wano bino ebintu byennyumya bya myaka 3 emabega tolowooza nti si bya myaka 10 funa obuvumu ng'obujja ku Suuna Ben nti Katonda asobola okukyusa obulamu bwo mu bwangu ddala talwawo abukyusa manyi tuyita mu mbeera nzibu ennyo n'oggwamu amaanyi asobola okukyusa obulamu bwo mangu bino byennyumya bya myaka 3 emabega e Kampala gye nkugamba gye nali simanyi luguudo na lumu kati aba bodaboda kwe bagobera emmotoka yange bino bye mbanyumiza bya myaka 3 emabega najja siina kye nnina
naye Kampala gye nali simanyi nga siina muntu tulina waddewo omanyi siinayo yadde siina nakkubo lye mmanyi lye neekakasa essaawa zino kati essaawa zino ababodaboda kwe bangobera emisinde jajjayimirira otubuuzeeko jajja yawo mbadde mbuuse nnyo emboozi mu butaba na muntu gwe mmanyi Kampala muzadde wange yaddaani yenna natandika okubaganya ebirowoozo ne ngamba ndazeewa kati ntandise ntya nayinayo kyali wange yali ku buddu tamala effayizo namukubirako kessimu ne mugaa tamale nti wangi gwe wakamala emyezi nga 3 nkimanyi nti osulawa njagala kujja nsooke nange mbeereko naawe awo nga nkola ku bukedde awo katono nange nja kweyimirizaawo ng'omusajja tamale nangamba nti suuna idea simbi nnungi naye nange sinaba kuggumira ate era nga mutuufu bambi kyali kituufu kubanga nejayi yakavaayo bwe yakingamba nakitegeera nenzikirira phone book yange nintandika okutabangula amannya noonyamu omuntu ow'e Kampala labwengwa ku linnya ly'omuyimbi ng'ayina ebizibu kale omuyimbi wange oyo ye nali mumanyiko kimu siyaasa we yajjanga e Masaka n'atukuba siyaasa n'atunyumiza emboozi n'akulekera oluyimba n'adduka emisinde n'adda e Kampala ng'ayinamu ekitwalo kye era waliwo omuyayo lwe yajjanga ayina ekitwalo n'akituwa twaseka twagamba bannange liri paza gyewa ssente kaali kapalapase naye lumu liri pazo yajja n'omutwalo n'agutuwa ne tugamba liri paza gyewa ssente nga tena twebuzabuza mbazira tugamba nyini zayinza zinona nyini sente zino omutupu ayinza okunona sente zinabuuza nabuuza mbazira luna batuwadde omutwalo ogulabye nti agugjeewa tulindeko zirya nyini zayinza okujja nyuma ku liri pazo owedda nga talina yadde kayimba yalina akayimba bakayitanga munnaffe tulabyeko nnyo yakaddamu yaddamu akayimba kawasudde kamunnaffe ng'alina ne yali akubyeko ebiseera ebyo oba kabiva mu ntuuyo alina akayimba kabiva mu ntuuyo naye nga buli awo wansi nga tebannabutegeera naye bulamu bukyali bwakugatta bantambuza nga kulinya lyali liri pazo jinyize yo olwakwatanga essimu teyagambanga mbu alo yatandikirangawo ebigambo bye kyoba omanya mwana wa maama nsanyusa okuwuliza kubanga agakatonda mugulu mbadde simanyi era ndaba essimu yo neŋŋaba badde jajja Suuna akubye baddaage era negamba no basipiririze gwe bulaba badde obuzira bagakubye essimu akatonda mugulu jajja Suuna oli otya mwana wa maama bwato bayogera lunnabe ne mugaje ndi munangu ogamba otya kyoba omanya nze mpulira essanyu lyammwe okiwango bya tebalina kyendika mazima akatonda kubanga bane mubala okuntu n'ennongo bye bannange mugikubye mwebale Masaka bo tonnaba nakwogera ky'omukubye sinayogera kajegeera erunnabe ati nemugaa ssebo sirika nina obubaka bwe nkugamba nti bampadde omulimu ku bukedde nanga kyogere nga tolimba mwana wa maama bannange Mukama Katonda bannange awulidde essaala zange ze kyoba omanya bulijjo nze nsaba neŋŋamba Mukama Katonda nze Kampala alibayo omuntu ali kuba ku nnyimba zange neekoze Kampala tugenda kukuba endooga amazima ga Katonda buguluze Suuna kyenkubuulira abantu beeno banyiiga nnyo bapulezenta beeno tewali ayinza kukubira luyimba naye mwana wa maama kati gwekoze endongo egenda kutinta kati kyekiriwo ne mugamba ew'okusula siinaawo mbadde njagala njenjire nga nsulako awo ewuwaawo nga bwe tugattagatta lunnabe teyagaana naŋŋamba mwana wa maama kyomanya nze siina kyenyinza nakwogera ku nsonga yo gwe jangu munange nga nkwata kkubo nga nnyingiraka nga nkola ki nga nninnya kibbaasi kinsuula ng'eri ewa bakuli ewaliyo ebibbaasi gye bigira ebyo ebigenda eyo ewala eyo olwandawa ekyansuula nga nzira mukubira nti ndi eno wa bakuli baŋŋamba nti aa linnya piki ogigambye kutwale ku Kobiru ekibuye nga njirinnya ng'ensula ku Kobiru ensula ku Kobiru nga mukubira ntuze ku Kobiru nga katifu n'endala ogigambye kuleete ku Bunzaali siteegi nga njibaka ng'envuga nga entuusa ku Bunzaali ku T&T supermarket nga mukubira tujje tukunone mwana wa maama kati yajja ne bakyali be nga bananga bazze kunsitulyako bintu kumbe gwe yali azze okusitulyako ebintu yali azze nakaveera ka MTN nga mulimu empeeya ye nga teemu n'essaati zange nga nnya n'empale ye najja nabyo e Kampala
abaze okusitula emigugu. Kati luna bambuuza ate ebintu biriwa mwana wa maama ne muganzize nakana akaveera siina birala byendeese wano nze. Lunabe ng'alaaza nga nkwata ekkubo nga twambuka ewa Lunabe. Tuukayo nga ndaba walungi nnyo ne kano akasajja kaakolamu dda bwe kati. Nange nga mbeerawo alina Cali gwe yanyanjulira ngamba ono Cali wange bamuyita aspirini tubeere genda okubeera naye wano. Gwe tubeera ffenna wano. Tubeerawo. Kali Lunabe nga mulabako misana ekiro simulaba ne mbuuza aspirini ono omuloodi ono nga simulaba alaba. Ko aspirini abeerawo ayiriba nnyo munnanga ayiriba. Kati nkizuula ayiseewo mwezi nga mulamba. Nti Lunabe we yali antutte naye tewaali wuwe. Yali amperesezaawo buweresa. Yanteresaawo buteresa wa Caliwe. Ogire ng'oli awo. Lunabe yali alina gy'abeera walala. Lwaki amperesa? Naye yali talina wuwe. Lunabe neriri pazo ekisiraaniggula. Naye nga tekayinza kugamba. Aye tekayinza kuŋŋamba. Kagikola mu lofiiti. Era nze Lunabe eriri pazo mukwano gwange nnyo. Ekintu ekyandetera okwongera okwagala liri pazo ennyo mu bayimbi bonna mu bulamu bwange. Namwagala olw'ensonga yatugga omutima n'akola ekintu ekyo ng'akikolera mukwano gwe. Ekyo ekintu ekyo oba okikolera mukwano gwo nnyo. Era Mukama weebale nnyo okuwa liri pazo oluyimba n'owa liri pazo amaanyi n'abanga musajja wa amaanyi asula bulungi yeeyagala emmotoka azivuga ne ssente alinamu. Weebale okuba nga wakimuwa ne kiba. Lunabe akuweresezza. Nyongera okwagala liri pazo. Ziza Bafana n'akuba ekiyimba kya Tuli Magye. Liri pazo lumu najja n'aŋŋamba nti Kibafana kyakubya oluyimba lwa Tuli Magye. Nabadde awo nga nduwuliriza nga mpulira nina ebigambo bye njagala okwongeramu waakiri nga mpulira alina by'atayimbye ne ŋŋamba bannange. Ne mugamba nti nno kati ky'oba okola okimanyi. Genda naawe oleete version eyiyo ng'efaananamu ng'eya Tuli Magye katono. Gw'oteekemu ebyo ebigambo by'owulira by'okola ki. Kati gwe soko tandika ng'owaana Bafana oyingire. Kyeyakola era olwakikola oluyimba ne tulutegula. Oluyimba lwa Emundu evuga ne tulutegula ne lufuuka hit. Luba lwakatrendinga emyezi ng'esatu ne tukuba genda ogula emmotoka. Obulamu ne bukyuka. Genda ogula emmotoka yakyusa obulamu. Liri pazo n'avaayo ku Salaama eri ku Luzi gye yabeeranga wansi. Ne tuwambuka ne tugenda mu apartment e Munyonyo. Kati byonna ebyabeererawo. Nange nali maze okwetongola nga ewa Spirini nvuddeyo. Nga nange nafuna dda akayumba kange. Ntandise okuyiriba. Awo mukwano gwange ne liri pazo we gwava. Ipazo nanjagala nnyo nange ne mwagala nnyo ne mukubira ennyimba ze nnyo. Era ndowooza nze obulamu bwange siina muyimbi gwe naafiiriddeko nnyo. Nga liri pazo ne Kenzo. Liri tolanga buli muyimbi ajja agamba nange nkolenga liri pazo. Nange kola nga liri pazo. Osobola okunkolera nga liri pazo. Amazima amatuufu nakikozesanga mu mutima. Nga mpulira kinnumiriza omusajja nga kannyamba nnyo akasajja ako. Kati nenkikola ku lw'omutima nga kiva ku lo. Siina muyimbi gwe naawadde promotion mu Uganda nga gye nawa liri pazo ne Kenzo. Big Eye ne Bafana ne baddako awo. Big Eye ne Bafana ne baddako awo. David Twalo n'addako awo. Abo bawalukagga bo ennyimba zaabwe zo twasangibwa zo zikubwa. Kubanga bawalukagga bo baaliwo era ng'ennyimba z'abawalukagga zo ziweebwa ekitiibwa nti zo ziba zirina okukubibwa. Nga yembeera gye tuzitwaliramu okiraba nti ennyimba z'Awalukagga zirina okukubibwa mu mbeera eyo. Kati njogera ku generation eyali ezze ebiseera ebyo. Nga tuvudde ku ba Matayasi abaali baluddewo. So kati ne bijja bibeera bwe bityo. Emboozi nina mpanvu. Tujja kugyongerezaako awo olulala. Mbanyumize ebintu bwe bikola ki. Ensonga egenda mu maaso ya bivulu byaffe bisembedde.
tulina ebikujjuko bingi. Tulina ebikujjuko biyitirivu nnyo. Christmas esembedde. Christmas tugenda kubeera Jeza. Mujje mutuwagire ttiimu enkalakasi gye tugenda okubeera. Tulina konsati yaffe eya buli mwaka gye tukola ejjuza ebisaawe eyogeza abantu e Kampala ebigambo. Yakubaayo ng'ennaku z'omwezi 2 nedda. Yakubaayo mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 15, omwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 15, omwezi ogwokubiri ku Jogies e Bulenga. Sawundi zigenda kubeera 3. Tewali muyimbi n'omu agenda kubeerayo. Abawagizi baabaganye nti baagalayo bayimbi. Bayimbi mujja tusonyiwa. Abayimbi mujja tusonyiwa. Okujjako abo abatono abanaasobola okujja ne batwegattako ng'endongo evuga n'osuulamu akayimba kaawo pola ng'abantu abazina tebayimiridde. Tetugenda kuba na siteegi ya muyimbi. Gwe bw'ofuna wewaganya n'oyimirirawo ng'okwata omuzindawo ng'oyimbira mu ndongo esangiddwa ng'eyimba. Tewali agenda kuyimirira mbu alabe muyimbi okujjako y'anaaba akyagadde. Naye tewali bayimbi generally. Kyekigambo ekisinga okukola kiso. Tubayita basawo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri mujje Bulenga mutuwagire. Emboozi eno nja gyongerezaako mu paati eddako banyumize ebyaddirira nga nnyingidde Kampala. Nakati bye tuliko obulamu butandika butya. Obulamu bukyuka butya. Okubeera nga mulaba Suna Ben ayimiridde. Suna Ben atava ku bbaana. Suna Ben afuuse ekizibu olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebalire ddala bannange mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube Team Suna Ben, ku Facebook mwebalire ddala. YouTube osobola ogenda n'otunoonyako channel yaffe eri Suna Ben ow'ensasage, olayikinga, comment tujagala, osharinge kaposi ke tuba tutaddeyo konna. Tubeerako live buli lwa mukaaga mu Kikiri, live nyingi ze tukola kugamba bw'oyagala emboozi enyuma, agala okumanya ebyafaayo byonna ekigenda maaso Suna Ben yaani akola atya buli kimu akikola atya. Genda wali tulayikinge tugoberere. Tusimanyi tusimira ddala. Ku Facebook gye tuli yonna Suna Ben ku Mbutikizi, Team Suna Ben ku Mbutikizi, mwenna mwebalire ddala, mwebalire ddala. Bwe tubadde olunaku olwaleero yenze omutakase bwatu Julius kuva mu timu enkalakasi. Emboozi tulina nnyingi, tujja kukomawo ate n'emboozi endala ennyuvu ajja tunyumizaako obulamu bwaddwamu biti. Waliwo bye baakoleranga ate nga byo binyuma okamala obukamazi. Naye emboozi ajja gitunyumiza. Nange nja kubanyumiza nzija nti e Kampala. Emboozi tulina nnyingi nnyo ez'okubanyumiza. Nali nakatuuka ne banziba saasigaza nandawo yabaagitwala. Mweraba.